Saba tuyimirire twanirize. Right Honorable Deputy Speaker, tumwanirize n'engalo ez'amaanyi ennyo. Agenda kusookako mu nnyumba alamusa mwandu alyoka ajje atuule wano. Nziramu kye nasabye ab'amawulire tufune vantage points wetubeera ffenna such that tulina abalala bonna nabo abantu basobola okulaba. Ekyokubiri kyensaba eno kasanga muntu mulumbe n'owooza tumusanze mulumbe kwata essimu yajja kukuba nayo ojja kumusanga eri kabuusu essimu yo ensawo yo nsaba tutuule. Ekirala kyekujjukiza nti olw'okuba tulina abantu abakulu bangi wano security eri tight. Nsaba ogoberera ebiragiro by'aba security bagambye. N'abalala abakyali mu kkuba abajjajja sebo tukwaniriza era twebaza nnyo kubanga oli wano era nkakasa nti nabo bamativu kati balaba ekifaananyi kya paalamenti nti bweri. Sebo mukama wange nga bwe nakutegeeza olwokusatu yakiwula kato n'amujja mu bulamu bw'ensi era tubadde ku nsonga eyo paka Honorable Kato yasaba abeerewo ennaku 7. So okuziika kujja kuba kwa Wednesday. Nja kuddamu okubaza ababyokwerinda mwenna abo tukoze okuva ku lunaku olw'okubiri kiro okutuusa ddala olunaku lwaliro era nga tukyatambula okutuusiza ddala lukimalako. Enkozi nga tumaze awo. Abanangira naffe olwokubiri enkozi tugenda okuva ku National Theatre tugende kukyeraga enkozi tujja kusibayo tusuleyo ate tuziike ekira ku lwokusatu. Wamu n'ab'enganda zaabwe. Abakola ku motoka ezo bajja kuba bategeeza ensimbula abanaatambula motoka za ssente mmeka nga buli kirala kyonna. Baatisi bakubiriza mwenna bannabitone mwenna mbeegayirire ku lunaku lw'amaanyi tule ku National Theatre okuva ku makya okuzibya obudde nga weetuli ate tukeesizeewo nga weetuli. Tujja kubaawo tujja kuba n'omukolo oguli mu auditorium. Bwe tunaava mu auditorium tujja kudda ebweru ate ebweru tujja kutuula mu gardens okutuusa ekiro era tujja kusula ku lunaku lw'enkya olw'okubiri ku makya. Bakubiriza ku Mande mwenna mujje tubeereyo mwenna baatisi mwenna.
tuba mukwano kubanga nali nswitchinga nnyo radio nga tujja kufuna akaseera akanyula abantu kola nabawaze ebitiibwa neruli bwe lwalanye saba protokoti oneebonsereko noneebonsise bakitukiika obutumwa bwaffe mwabulaba so ffe nga mikwano gye mu palamenti tubadde nga tuli naye nnyo mu mateeka gaffe former MP parliament ebaterina responsibility formally nga mu structures nti parliament egenda kusasula kino naye ng'abantu responsibility esinga yaffe ng'abantu nga bomukwano so nalagye ne ku groups za parliament nga MPs bona bakongabaga muno nga tambudde olugendo olulowoozaako kuliva mu bamemba kanyanya olulowoozaako naffe nga leadership waliwo message tugenda kuwaleko enaabayambako mu nkolagana oluvaamu tujja kunoneebosise bajja kufuna akadde bandeete mwetegeeze demukyalo ne bwaba mulerawa nga tewali bamawulire tewali ki anyanjiranijakukanya family twabinga bwe tuyambagana Sebo wekitiibwa Sipiika tweyanziza sobajababulira webyonabirina kale tweyanza nnyo tweyanzeege Sebo era tusiimye nnyo mukama waffe webale kutubeererawo tusiima collegiality eri mu parliament n'omukwano ffenna gwe tulagaŋŋana ate nga Honorable Kato was part of the institution and is indeed still part of the institution. naye ono yakola omulimu munene kulaba nti Kato anyumirwa parliament ekyo njagala tugende kubitona abalina obubaka natukasukeri natambuza twayingirira Honorable Kato ne Right Honorable Speaker bayingirira ku mu parliament ne Honorable Sises Namuju naye bakama bange tolina bwosuula Speaker just yalinga busy nga Honorable Kato yalina obudde obumala obungi so mwebale nnyo mwebalire ddala sebo mukama wange mpoza abaana beyanjula oleke basanga lulala ng'ogaani ono kale kantandikire wano Speaker. Sons of Kulabasebo, very honored to have you here. My name is Asabu Conrad Lugwama. I'm the third born and the firstborn son to the late Honorable. I'd like to thank you for all that you have been doing for Honorable. I've been speaking highly of you, plus my mom, Honorable Sisi, and Honorable Pamela. And man, I don't know what I will even do to thank the Parliament for the friendship. No, Mrs. You know what we went through in Turkey. You know it all. I'm really thankful to all of you for what you have been able to do. And I know that with you, we are going to be able to keep his legacy burning. Thank you so much. So introduce yourselves by name only and speak up. The Monswazi. Sarah Naiga. Good afternoon, Honorable Speaker. My name is Kodeo Taylor Christian, and I thank you for everything that you have done for my father, especially the Parliament. And I did not know he had any heart issue, but if I had known, I would have kept nsaba abantu abali mu mulyango mu gate creating a space mmotoka eyo esobole okulivasinga egido He's with my relative Shafotni and his brother Maswa and his parents. saba tugumye